tukaniliza kia celebrity jazzy osibyo tasote mjange jebale joto sake engalo nakaya tukuletedde amawulire omuliega Eddy Kenzo agarema toza bambi akatamite kamuletedde obuzibu tugenda biraba mu maaso Natalia tetumuleseeyo bambi ate ne Desire Luzinda Doza mwabitegedde ebyemikolo nti bamproposingidde naye maama proposal tezadderenya ogenda biraba mu maaso awo. Tutandikiddeko omukyala Rema Namakula omuyimbi wo anti olunaku olwajja abadde show ya maama Halima Namakula era bonna baabaddeyo n'omwami we Dr. Hamuzango gateko n'omwami Eddy Kenzo ne bemitinga ne biwakahaga naye bannange abaana boogedde omugambo bibino byerabireko. Agirema takizeemu kye yakola luli tatumye baajati balina ennyambala yeemu bonna yabakutula empalaata omukazi oyo bannange yabakutula emitwe gyabwe gyonna gyakutuka naye afuga Agirema nayemoolera ati neddimpa kuba eriisa eri n'otegeera kyagamba Rema dizi abana ba indigenous women Abafirika akwata bwati n'olyoka otegeera King in Jail. Olaba we nagamba ku King in Jail kati King in Jail mbategedde beebo omu agenda ku birthday waka baziniremu ajinga ajali amozola kasitoba nga wetantala ekibiini kya Rema waliyo ekibiina nkooye kyoyinza okweteekako n'omalirizanga waliwo abakazi nga yezira kubanga wabikula ku kijanjaalo kye nga teruligwa n'abawala gye bali nga mweyaga you had sex once naye nga teruligwa remember that. Ate ye Kenzo takomyawo ayongedde otulaga nti ye ne Rema bali bati nti omukyala bw'omuzaalamu omwana tava mu bulamu bwo. Bannange bitabudde abantu. Yenna bw'obeeranga n'omuntu ne mbaako ebirungi bye muyitamu bwe mubanga mufunye obuzibu bwonna omuntu oyo teweerabiranga ebirungi ebyaliwo. Ate omuntu bwe kigendanga extra mile n'omusaalamu kitegeeza omuntu oyo alibeera mu bulamu bwo emyaka gyonna oba oyagala oba toyagala n'omusaalamu kitegeeza omuntu oyo alibeera mu bulamu bwo emyaka gyonna oba oyagala oba toyagala. Bannange Rema Namakula banza amulaba nzekka buli walaba ekivulu nga Kenzo mwali kubanga ne bawaze naye bana yakola atijja nnyo ku stage nayimba yenna nga alinga abo bagamba kyoba Kenzo yalekawo gold. Rema Namakula oyitiriza nnyo akajanja ku stage naddala nga Kenzo mwali mu concert mwoba obeere oyinza ogaa nti singa Eddy Kenzo gwe wali wamusuulawo nga gwe wali wamukyawa twandigambe maama twandifudde naye kyomukisa omulungi yeyakusuulawo era yakusuulawo ng'alaba yalina ensonga ze. So lekera okuyimba olwokuba Kenzo mwali mu concert n'otekamu akajanja omusajja we yeevisaayo ku stage we yeekoze ebyekisiru bannange nammwe mutama oyinza ng'agamba nti Eddy Kenzo bayasuulawo gold bannange tulekeemu naawe omwana atumuleke byonna we yeekoza ate namutolo tabaddeyo mu concert naye nga Rema yeekoza bitya yeeyimbisa nga oyinza ogamba waliba alumya Kenzo please abeg nekyalekera okuseka buli kaseera ng'otulaga akazigo kana akanyako okutama kati okuza emyaka ettama kati buli wooseka ennyo ettama lireeta enkanyanya tekakyanyuma anaye katwogereko Ate ye nga tuvuddeyo ne tuddako ku New Couple in Town omwami Levikson n'omukyala Desire Luzinda. Jjukira olunaku lwajjo omwami yaproposingidde omukyala man of God ne woman of God babadde mu ssanyu nnyo wali wonna wonna ne bakiisinga naye maama abantu batabuse abantu boogedde abantu bavumye balangidde uno ne pengepenge tasigaddeyo mumuko oyo omugwano gw'okubeera nga mwezinira mu cover
Vixen simanyi obona ofuna emirembe naye te Vixen ogenda kuŋŋamba ki n'akasooka omukazi gw'otutte enkamanyi gwembwa agavubuka okwesiriwaza agavubuka kiki kyofukamiri ekyo kyoli mu kupropoza nga fena tukimanyi bwe kifaanana akasooka design kalina mu ssimu buli omu akalina mu ssimu kiki kyotwala man of God kujjako olimbwa bubwa kiki kyomwe ebimuli fena tukimanyi kiri mu ssimu yange ekijanjaalo kyenkirina akanigeria kalika nkirina ekijanjaalo ki nakisevinga kuva myaka 10 mabega bazadde bwe nooba wewadde ekitiibwa noogamba mugenda kutuula mu tenti muti nga bagamba amututte omwana amututte naye nga bwe omu akebera mu ssimu wano mu kidaala ogenda kuba dizayi embaga oba agenda kutwala mu bazadde bakwanjule Vixen uliza naye nga bwe yali mu kidaala amaaso gagenda kumubeera ku ssimu gati eno oba ogenda naye nga buli omu ali ku ssimu alaba omujanjalo buli omu agulina ku ssimu obutaagala kukola ate omukyala Natalia Ozzy yagenda kuzza ku mwana. Congratulations chikazi, congra tukwagaliza safe delivery kabambi.